munnange nno ensonga eyo eri nti ennyimba ezo ekituufu zaali z'amakulu naye n'ez'ennaku zino amakulu zigayina naye enjawulo eriwo nti ziri zajjiranga ku teepu kati teepu ng'ekuwa eddakiika zo z'oyagala n'oluyimba lwo zirumala ng'olweteekerateekeranga bw'oyagala era nga bw'ojja oddufulunya naye munnange ennaku zino tukolera nnyimba za ddakiika 5 olw'embeera eriwo nti yakyuka ensi bw'ekyuka naffe tetuyinza kusigala kale nno oluyimba olusaasira lwenkugambye lwa bitundu 10 naye ate stress free lwennyina ennaku zino wa bitundu 4 kati kizibu nnyo okuteeka amakulu gaago gonna nga bw'ogaagala mu luyimba olw'eddakiika 4 bw'otunuulira ennyimba z'abasajja abo bombuuzizza bakafeero babasudde basebadduka federo luyimba luwanvu lukomeeyo ezo zennyini za sepiriya mu lumbe lwa sembulusi nnyimba mpanvu lwa ddakiika 3 lwa ddakiika 15 nti musobola okuteekamu omuzannyo gwammwe nga bwe mwagala kyotusobola kukola kaakati kubanga ku leediyo tebajja ddukuba eyo yennyini y'ensonga ereetedde obuzibu mu kuyimba naddala okwakadongo kamu kubanga ennyimba ffe twayagala nga tweyanjule nze Sereste tumale omubuulire ekimuleese omale omusiibule kakati bulwaleero okweyanjula kwokka ogenda kutwala ebitundu 2 ng'okyamubuulira empongo gye wava okekkakkana ng'oluyimba oyimbyeku kweyanjula kwokka kale nno biri balina obudde bwabwe nti tunuulira ennyimba zaabwe zaffe ze twayimbanga mu biseera ebyo zaabanga mpanvu ng'amakulu go gonna ogajjayo omuntu n'okimuteera ku mmeeza n'omusiibula nti ngenze ewaffe n'ategeera nti ogenze muninde lwendidda naye olwaleero tulina luyimba lwonza kusanga omuntu ayaniriza neyeyanjula n'asiibula kale ndowooza nti nkuzeemu nti ennyimba amakulu gaalimu kubanga edda nga bwe tukola oluyimba tumala kweteekateeka bw'olujja mu kitabo ng'olukuba ku siteegi nga tebannaba bantu kuyingira bw'olukuba ku siteegi banno baluwulira ne audience neruwulira eri ebbali abatannaba kuyingira banno ne bakugamba Tereza jjamu kino n'ekyo ekigambo kyotaddemu oluganda olunyooleza bino tebiteredde n'obeera nga buli kaseera oluteekako ebyuma saawa 9 10 kasita bateekako ebyuma ng'oyisaamu oluyimba lwolupya lw'oli mu kuteekateeka era awo twawuliranga ennyimba z'abannaffe eziri mu ffumbiro nga awo mu lutereereza kati studio nga tennatuuka kubanga studio watwalangayo ennyimba 6 oba 8 kati kiba kitegeeza nti zonna omala ziyiya n'ozikuba wali ng'endala ozikuba ne ku stage naye nga tezinnalikodingibwa ate ng'olwaleero ennyimba tuziyiza mu studio ekitabo n'oyimba n'okwata kikwate nga bw'oyimba ate ne babasudde bwe bagendera era nabo baali batandise obikola ng'omulembe guno gutandise nabo okubasika era bw'owulira oluyimba ng'eggwala yali asoma lusome yensonga lwaki yasikattiranga yali omulembe guno nabo gwali gutandise kubasika neyanziza ndowooza nkuzeemu bulungi nnyo ekibuuzo kyo katulinde ate omulundi omulala nze Sereste Kasule. Kasule nazaalibwa Mpongo Kyegomba nanjwe ngeyanzaala Fulaziya nakate nayonsa yagenda n'obulungi oyo wadde bazaawadda nnyo naye mboogerako banyimbiranga n'embirya Sereste wange sirulungi tetukutangira mpiiro bunga na muliro nga mmanyi nti byakuwaana naye raba bintuuseeko ate n'ekyalo kye Masajja tekiggwa mu mawulire omanye tujjudde abakyala abalungi buli kasonda z'omuntu eyalayira nti sikyemwankula Wuuno Kikweko yabireese ze kale yansanze waka nga mpumudde nampita twegayazeemu nawerekedde tudda wa muganzi w'emmanga mukyala n'atwaniriza nnyo abagenze mu bwangu ng'emboozi etunyumira
bazikoona musanvu nga tuwulira eŋŋombe ate omukyala n'apapa nnyo n'ekyavaamu n'atwatulira onoonye we mwekweka bawa ng'akomyewo ate nga mujaasi. Kikwekwe ye mwangu nga yeeyokya kitanda nga nze ntagalirawo konze mugambe bannyoko konze oba mikwano gyo konze no ene eŋŋombe bwevuga mu nnyumba bwentaga mu kasolya sijaayo n'obulirisi bwange bwe yalabye empunze baaba ntidde nnyo omuwala n'ayiya mwabaddemu eppipa y'amazzi munda mu nju muwala nga nnyinyika mu ppipa ng'abikkamu ng'afanda kuliwawo eno omuwala bw'asekereza obukule bw'atema nga ffe ku bbomu kwetuli kikwekwe mu katanda akampi kamwenyigemba naye ng'omutima gukuba tu nange mu ppipa y'amazzi gannyogoka okufa ngwanga omutima gukuba tu obwenzi afande wasaba kutuza genda anaabikonza otyo omuwala bwe nakolola yatandika kuyimba bamutangira ogwakabunga namanda esikoti bajjudde ojja gwa mu buzibu mumira gwa ganyogogo okusinga obutugwa nenkumamu akafaananyi nga kikwekwe bamusongamu emmundu nenkubamu akalala nga nkolodde ne bantujja ekisi naye katonda w'abanyiikivu era ye katonda w'aboonoonyi agulumizibwe essaawa nga ziwera 11 lwevuga nga babbi bazinze ekyalo afanda olwawulidde n'asituka nabuukula n'akwata emundu ye ne byolera ne beesikooti be ne baduma era oluggi baalese gye baggadde nange saalinze bya kikwekwe kumutemyako nange awo nenjuza siriddira kuwerekera siriddira akajanja bamutangira mpiira bungana muliro bannange nawonye emundu nze ndifa na bukadde bamutangira kwakasonga namanda sibalimba nalabye emundu eringa akayumba k'embwa walayira bungana muliro sebo nawonya afande nze nawonya omuzinga abange mpenze engalo n'endibya nze nabadde ndugenda mikwanira aluwambuziza tinamumwedda mwabanga n'entalo mu gurupu oba mu kisaawe okutwalira awamu nga kaakati entalo zaalingawo naye edda kadongo kamu yali muteeketeeke bulungi ekimala nga oli bw'anyiigana ne munne bakwata kalaamu ne bakuba n'akuba oluyimba n'amwanukulira mu luyimba noono naye n'amwanukula naye oluusi nga ate balina mu kibiina kimu nga bali mu kibiina kimu naye nga ennyimba mwe kwe mumanyira nti mukulu ndowooza yayombyemu ne gundi naye nga temubiramu namannya wabula abamanyi be bamanya abatamanya banyumirwa luyimba suubira ennyimba nnyingi muze muziwulirako nga kazimba mu lumuli ne nimiro y'oku buganga balina mu kibiina kimu naye nga buli omu akuweereza obubaka bw'ate ennyimba nnyingi bw'owulira ettaala y'obufumbo bw'owulira olwa Sebatta bw'owulira Matiya yayimbayo omuntu tayambika ennyimba nnyingi nnyo naye nga bayomberangamu naye nga basigala bakola kyekimu naye kati olwaleero bazzeewo obuzibu nti nno bano aba abatimbi oba abategesi b'ebivu lwabo bajja ne bawaana omuyimbi gundi omusinga ne gundi okola ati ekyokubiri tuzzeemu n'okukoppa bano ab'emusic ow'ekika ekirala engeri gye bafunamu amannya gaabwe
si efe kadongo kamu bwetu tufunamu amanya gaffe kubanga n'engeri gye tupafomingamu abalala bamala kunywanjaga ate ffe tujjira mu gomesi n'amasuuti kati tugenze tubakopola okuba tuyimba nabo nnyo mu bisaawe ne tulowooza nti okufuna ettutumu nga boli bafunye tuyina kwefaananyiriza naffe tutandise okwevuma naffe tutandise okwerangira naffe tutandise okutuma obubaka obutali bwa bulijjo obutabadde mu kadongo kamu naye ng'ekyo kivudde kuki tukopye bano oli bw'alaba oluyimba lwe lwafulumya terunnaba kufuluma oba bw'alaba terukutteeyo ng'aggulawo oluyombo ng'oluyombo waggulawo oluyombo n'omuntu nga lwo lubeera mu mawulire nga yasigala ali waggulu ku kyati nga basigala bamugoberera so nga bamugoberera lwa luyombo naye si lwa matiriyo gwawadde abantu suubira nti munange nkuzeemu bulungi nnyo ekibuuzo ekyo sinnaba kutuuka kwatula amannya gammwe ababuuza ebibuuzo nja kugaatula ng'omukutu gutambula naye nga jjukira nti oli ku Brainstorm TV kwogenda okufunira ebirungi byonna ebikwata ku lugendo lwa music olwange nga Kasule olw'emikwano gyange n'olw'abantu abalala abatali banna music naye nga wandyetaaze okubamanya munnange webale kubeera ku Brainstorm TV bambuza ekibuuzo nti okuyimba lwaki ab'ennaku zino bafunyeemu nnyo okusinga bali abaasooka anti n'ensi ekyuka ensi bwekyuse abantu bongedde okutega mu emitego mu kuyimba naye bwogerageranya bajjajjaffe abaasooka basse badduka bo tebaasooka kukoleramu kufunamu wabula baakolereranga okusanyusa abantu nabo bennyini okwesanyusa era ennyimba ezo zaasooka ne sebadduka okumukirizisa okukola ebivvulu ku kivvulu nti jangu tugende twategese ejjindi tuyimbe lwali lutalo lw'amaanyi ye yali amanyidde kuyimba nnyimba ze n'azifulumya n'abantu ne baziwuliriza nga tazipafominga era baakola omulimu munene nnyo abo abaasookawo baddaani mugula bamatiya lwima okukkirizisa sebadduka yatuukanga n'obbagamba nti gitayiyo mugende muyimbe naye nga ye tagenze basigamwenge n'olwolaba n'olwaleero tosobola mugamba nti jangu tugende mu kivvulu kiikiri najja kubanga bo okusooka music baali tebamuyize nga mulimu bo baalinanga emirimu gyabwe emirala gye baakolanga ng'eno bajjayo kwesanyusa nakusanyusa abawagizi baabwe naye olwaleero munnange omulala nga bwambuuzizza nti lwaki bano bafunyeemu okusingamu abaasooka nti ate abaasookera ddala music bo tebaafuniramu ddala okuggyako abaddako awo egy'ekinaana ng'ensi egenze eyongera okuzibuka n'okumanya nti nno guno tusobola okugufuula omulimu abo bo bannaffe baatandiikiriza kati ab'ennaku zino lwaki bafunyeemu nti kakati basanze bali baatereeza dde omukeeka ne bamanya nti eno bizinesi era ne bw'oyiye oluyimba bw'olutwala ku leediyo bw'oluleetedde amanya nti oleese bizinesi era akukamulanga akamulo wa bizinesi so wali bwewaleetanga oluyimba nga beeyanza gundi yaleese akapya naye olwaleero abazze bano mugijeegize gifudde omulimu guno okubeera bizinesi era ne bagutegekera nga bamanyi tutegeka bizinesi n'enjogera yennyini kati gye boogera bizinesi y'ensonga lwaki n'ennyimba ezimu tezikyalina makulu gazitowanga gali gadda kubanga omuntu takyayagala kuyiiya kintu kyakubuulirira omuntu ayagala kuyiiya kintu kikyamuukiriza abantu bakyamuukirire bamufuwe sente nnyingi bakyamuukirire badigide so nga ziri ennyimba ezaasooka zaali zakuluŋŋamya maka zaali zakuluŋŋamya mirimu mulimu ogumu mutego bwe gumasuka nga era kantwaliemu ekibuuzo kino ono ambuuziza nti omuyimbi yalibadde ayimba ng'alemedde ku mulimu gumu ogwo gwokka ebyo byadiba kubanga ne bano bannaffe be tutambula nabo mu kisaawe ky'okuyimba ababika ebirala bitali byakadongo kamu balina emirimu gyabwe emirala abalala bazimbye n'amawoteeri abalala balina hardware abalala balina ebintu ebitali bimu mwe bajja ssente
kakati tusobola kugamba nti obeera awo mu ekyo kyokka, era obubonero bw'ekyo nti kibi nnyo. Tubulabidde wano mu covid ng'atandise nti buli atalinayo kantu kalala konna wajja ssente n'alowooza okkuba endongo January ku December kaalo ku kaalo, yeesanze obuzibu bunene nga talina wadde waalima, talina wadde kyakulya. N'olwekyo ebyo byadiba omuntu saanya okkuba endongo ng'ogiwa obudde bwayo ng'ate bw'okola n'emirimu emirala. Nabasuubiza nti bwe nava ku bidongo mu bandi ate nakomawo na luyimba nakomawo n'oluyimba lwe bayita Mugambe, nenkomawo n'oluyimba lwe bayita Mudondo. Ennyimba ezo zaalimu olubandibandi nnyo, si za kadongo kamu bulungi, olw'okubeera nti nno nali naakava mu bandi nga nkyalimu olubandi. Mpozi awo jazisanga ku YouTube kweziri Mugambe ne Mudondo n'ennyimba endala, naye nga nazzaako oluyimba olwasinga ate okusitukayo natuuma Sikyemwankula, nayimba mu 2011 nga maze olwagenda ne mu awaadi nenvuganya mu awaadi ne bawalukagga. Nenzizaako Kikwekwe yabafuukira omuganzi ennyo, nebanyinyikirako mu pipa. Nayimbawo ennyimba endala nnyingi, Bwenzi ku Bugenyi, Musawo, Kanzire mu kyalo, lunali mbategeeza okulima, tugende tulime, n'ennyimba ennyingi nga Mulamu, mpozi n'olwaleero olukyaliwo lwe atuuma stress free. Kyensuubira nti nno omulimu ngukoze, ntambudde mpola mpola, naye oba oli awo nga nina omukululo gwendeseewo. Nja kubaleetera abantu abalala bangi bwe tutambudde nabo mu kisaawe kino ne be nasangamu oba oli awo, ate era n'abalala abakola emirimu gyabwe egya bulijjo nga bwe tugenda mu maaso n'okuyiga ku biki omuntu byayitamu mu bulamu bwe obwa bulijjo. Njagala okubategeeza nti ne mu bennina mu bentendese ng'oggyeko Kapalaga gwe mumanyi ennyo, mulimu n'abaana abalala abange benzaala nga nabo bali mu kisaawe kyennyini kino, mulimu abakola ku TV ng'era baweereza kadongo kamu nga Kabyanzo, mulimu ba David ne bamusaazi abanteekerateekera ennyimba zino zembatuusaako, nabo baana bange. Ate mulimu n'abaana benzadde mu bidongo nga bo bakoppera ku nze oba baalabira ku nze ne beegomba byenkola, abalala ne bayigira ku nnyimba ezange ze nayimba, ne mubamanyi nga Basipaaka Ssebabi nga bayigira ku ezo. Sipaaka kwe yafunira ne Sikaala n'agenda n'asoma, ate n'abalala bannange be tutambudde nabo mu kiti kino ekyakadongo kamu. Wamananyi obwenzi ne wenda baba mama sikyetantala, nanyie ne wenda babalungi Sikyemwankula. Mukazi wange afumbye bulungi talina taabu, naye nga nze neewulunta buli kanyomero nenfakuza, naye nafunye obuzibu buli lwe mbujjukira emmeeme nseetuka. Nafunye obuzibu buli lwe mbujjukira ebyenda bikankana. Kanzije bulijjo nninayo akantu nga lwe nfunye akaseera neewungula, era nga tuguuta lwe gunywezezza ng'era nsulayo. Ekkwano bwe lyatinta nga tuteesa ne kannange eby'omukyama, wamma nk'oyo olugendo kapangise kumpi newungulenga, nga nsitula mukazi wange nga mpangisa kumpi n'ak'Emwankulo. Kale nno terwaludde ne ku mulundi guno neewungudde, nga nnimba mukazi wange tibampise ku mulimu nyinza obutadda. Bwe ntyo nga neewungula nga mbaza
naloza akazigo nga nkesoga naye nafunye obuzibu buli lwe mbujjukira emmeeme nseetuka nafunye obuzibu buli lwe mbujjukira ebyenda bikankana luno munju nga tuleekana saaba ebyokwerinda abavumbye dda nga nti baayogera dda abatalina basajja abasiza abazibu era ng'ekyalo kyonna kiri ku bunkenke mu byokwerinda jjukira nno ku kyalo fe tukyali bapya ne mukyala wange ate laba nneewungudde nsuza epembeeni ewakantu kange mutumbi twebasa ekiro ne batukonkona mu kikwekweto tooka mangu ne mpulira enzigi nga bazisamba olwo ne tuyazirana nga tuyandayanda tutya okufuluma ebweru okulaba abantu olwo ne tuyazirana nga tuyandayanda tutya okufuluma ebweru okulaba abantu tuyanzeyanze tubunye obusenge butuuka lwe nalowooza okudda mu luggi ng'akawala batwala nga bakunguza bagenda bavuma n'okukalangira abatalina basajja mwatutamadda mukunamira abaana n'okubawemula olwo ne kaleera embuga nga katajjataja nasewe ninaze musajja mumulese munda wulira essunsa wulira ekkojogo ng'abasajja bakambuwala nga bakookinga emmundu badde emabega saalinda nakunsamba nga nkukunukayo nga bakunguza nga bantuusa mu lujjudde nga batusimbya layini ez'okutukebera abafumba omusimbe mwekka n'abatalina musimbe ku ndala obwedda bampalawala nga mukyala wange bambi atunula bwe batuuka okutusimbya nasembera kumpi ku y'abafumbo naye nga buli okwabika najulanga nansuna bwansimula sebo naakemwankulo ne kakalambira mbuko tekalaya mbundibba wako waddala sasula n'ennyumba n'okusula empalo ne kakwata omukono ogwa kkono n'oweeka n'akwata ogwa ddyo n'asika obwana bwadda mu nseko tatajjamu bamukayanira abantu badda mu nseko ng'abakazi bavuma nze ng'abavuma endiga ng'abo buyinza abatwala bantu be batulekaawo nga banvuma awaka nti aye ogendayo sula wa taata jasi mukwano gwaffe osanga namugonza oyo wali mukwano gwe yajja musobola naye nanyiye ne bwe ndaba eyamyuka simuka byeno ndowooza omwoyo gwa munange gunuma naye bwala we ndowooza munange nowerena naye komoma naye ng'omwoyo gwa munange gunuma naye nanyiye ne bwe ndaba eyamyuka simuka byeno ndowooza omwoyo gwa munange gunuma naye bwala we ndowooza munange nowerena naye komoma naye ng'omwoyo gwa munange gunuma kangume. Okay, omuwulidde bulungi nnyo Muzeeyi Kasule. Kakati nina ekintu ekimbobya omutwe bulijjo era kenfunye chance nga ndi ku interview n'omukulu kanti mubuuze. Muzeeyi, ennyimba zo zino nga zibeera nnyo ku bwenzi. Obwenzi buno obulinamu kikaaki kwega experience eri etya? Ennyimba z'olina nga ku 10 ennyimba 7 za bwenzi. Kwegamba obwenzi buno busigala ku gwe butambula ne ku ffe biri butya? Lwaki nnyimba nnyo ku bwenzi? Kituufu nange ndi mwenzi, ekyo kibuuzo bakimbuuza nnyo bulijjo. Naye bulijjo kiba kirungi mu music bw'omanya nti kino kyensobola.
okizuula otya? Bwe tuba tutandika okuyimba, oyimba ku mukwano n'oyimba ku kubuulirira, nekolaba mukulu Sebata mukugu nnyo mu kuyimba ennyimba z'amaka. Zonna ezo zinaabawanuka zidolewo omwana zaani nnyingi nnyo n'endala enkadde. Kati yeezuula nti amaka agasobola nnyo. Ennyimba z'emikwano aziyina naye si nnyingi nnyo, naye bwe kuba kuzimba maka, wano tewali muyimbi mulala amuwonyamu. Kitegeeza nti yeezuula nti bwe nnyimba kino nkigusa. Kati nange bwe nayimba sikyemwankula, neezuula nti nno nsobola bulungi okuyiiya ennyimba za sitoole ne ndutondawo ne lunyuma. Bwe kityo nagenda nga nfuna obubaka obw'enjawulo, naye nga ennyimba ezo zitambulira mu bwenzi, kubanga era bwe buli ennyo mu bantu. Kati bwe neezuula ne ŋŋamba nti zino ennyimba eza sitoole kwe kunyumya ekintu n'okitambuza nga bwe kigoberera nga bwe paka lwe kinaggwa. So olw'omukwano gw'ofubutula bufubutuza eri kigambo kyo n'owaana omuntu wo ne kiggwa. Naye oluyimba nga obwenzi ku bugenyi, nasooka ne njiyeeyo tayito nti obwenzi ku bugenyi, nga simanyi n'abukolera wa. Era neesanga nga nfunye olugenda e Rwanda ne ŋŋamba tayito yange obwenzi kambutwale Rwanda. Naye nga nnina okunnyonnyola nva ntya wano, ntuuka ntya e Rwanda, nali nnonnya eki, nkola ntya obwenzi, era nvaayo ntya. Kale awo wolagira obukugu mu kuteekateeka ekintu ekyo, naye nga si kugamba nti omuntu bamwenzi, oba si kugamba nti oli bw'ayimba omuntu ku mukwano nti nyimbye eddebola wange nti yabadde bolawo. Nedda, liyinza okuba nga erinnya eryo lyolina lyerituulawo bulungi, oba liyinza okuba nga erinnya eryo lyolinako sitoole yo mu bwongo nti bw'oteekawo oyo ng'oyimba oyo ebigambo byo bigguka bulungi, oba n'ensonga endala nnyingi. Naye nga mu kyo nkuddamu obutereevu ansa, mba siri mwenzi, naye mba neezudde nti bwe nnyimba ennyimba ezikwatagana mu kiti kino nsobola okuziggusa obulungi. Era waliwo bannaffe ab'ebika ebirala nga Baaluna Mubiru, ng'olaba nti bw'ayimba omukwano nga Balutalo, nti olaba nti omukwano asobola okuguyimba n'aguggusa. Naawe muyimbi munne n'owulira nti omusajja yayimbye, lwa nsonga nti aba yeezuula nti bwe nnyimba ku kino nsobola okukiggusa. Munnange gwagoberera Brainstorm TV, tosubwanga akanyomero akalimu obadde okimanyi. Omwo mwogendanga okumanyira ebintu ebitali bimu by'obadde tomanyi, oba oli awo ebyayita n'ebimu nga weebiri naye nga tomanyi ntandikwa yaakyo. Olwaleero njagala okukuleetera obadde okimanyi gwe tutandise naye. Bw'ataliwo mu myaka egyasooka egy'abayimbi, obadde okimanyi nti bwe twajjira nga ku siteegi nga tujja okupafoominga nti ffenna twayinanga oluyimba olwatuleetanga ku siteegi nga buli gurupu eruyina, era ng'oluyimba olwo lwe lukukakasa abayimbi bonna abaliwo nti bonna be baalanze bwe bali, lwa nsonga nti oluyimba bwe lwatandika nga bamaze olw'eggwanga nga bayimba oluyimba olwo oluggulawo, bonna abantu bonna abazze okupafoominga ne bajja ku siteegi, era baamenyanga omu ku omu nti gundi tine gundi wa mulembe, tine gundi yazze. Era mu ngeri eyo buli gurupu yalinanga oluyimba lwayo olwagireetanga. Tiwabangawo bino nti ate gundi anaatuka ssaawa 9, nti ate gundi anaatuka mmeka, nti ndaba nze sikeera kuyimba kanzije essaawa zange, ate nga luno oluyimba onoolubeeramu otya. N'olwekyo n'ekyo kyobadde tomanyi kiyige nti ffe bwe twagulangawo ekivvulu nga tusookera ku luyimba oluggulawo mwenna, oba gwani, oba gwe nannyini gurupu, oba gwe sita waayo ng'osooka ku siteegi. Mwattu nno n'ennyambala yali nongoose, anti ffe mu Super Singers twajjiranga abakyala bayambalanga gomesi, abaami bayambalanga kanzu n'ekkooti, oba si ekyo nga abaami bambala kawunda. Ffenna nga uniform efaanagana, n'abakyala ne banekaaneka mu gomesi zaabwe, wamma n'olyoka olaba ekintu ky'ozza okutunuulira n'okkalira n'abadde asigadde ebweru bw'awulira nti nno gundi bamuyimbyeko nga waali nga ddala waali enduulu nga zivuga ng'era asasula nga ayagadde.
tosubwanga akatundu ako obadde okimanyi wano ku Brainstorm TV. Kyoba okola kusubscribinga ku YouTube ojjanga kufuna ebyange Kasule mpozi ne bannange abalala. Njagala okwebaza nnyo munnange ali ku kamera, mutabani wange Musaazi Tom Musaazi, era nga yoyo yennyini atera okunkwatira vidiyo zange ezo zonna z'olaba ne vidiyo endala ennungi eziri ku mutindo. Tosubwa njanga kutambula naye buli kaseera asobole okubaleetera ekifaananyi ekirungi, asobole okubaleetera n'ebyo byonna ebiri emabega wa bino bye tubaleetedde. Mwebale nnyo, katusinkana omulundi ogujja. Tosubwa omuntu gwe ngenda okuleeta, tosubwa omuntu gwe ngenda okuleeta, kubanga kwolwo lwe ngenda n'okubongerezaayo ku kitundu kiri ekiriko omusambwa nga ndina omugenyi wange oyo. Nja kubabuulira twagusisinkana tutya, byajja bitya, twakivaamu tutya, nali naani, bwali budde ki. Beera bulungi, tusinkane omulundi ogujja. Nze Sereste Kasule. Stress free nakowa ebirowoozo, abanyimirwa by'ennyimba temunyiga biiti ekyuseemu, omuziki gusituseemu ag'Akatonda naye nga kadongo kamu, naffe tukyusaamuko omutindo gugendera ku mulembe. Kasita binkubira ntegeera David ansobola nnyo, ndeese kayimba stress free kubawummuza birowoozo. Mirimu tupatikana nnyo n'ebifuba ne bitwengera, tusiiba tukazana tusiiba tugomoka kunoonya eya leero, n'okomawo eka ng'okooye n'abeeka ne batandika. Tetuyina mmere, tetuyina nva, sabbuuni yaweddewo, sirina bizigo tewali sukaali ate yaka yaweddeko. Taata kabyanzo nkubuulira ki, landiroodi akaaye nnyo, akubanja ssente z'enjusebo era enkyakeera nnyo, omutwe ne gukuba bba. Kati ndi stress free nakowa ebirowoozo, ze nakuzeeko nenywerera ndi stress free. Akazibu g'ensi agataggwa nako okulekaana, kasita benzaala mpeeredde ye ate mubanja ki. Kati ndi stress free nakowa ebirowoozo, ze nakuzeeko nenywerera ndi stress free. Akazibu g'ensi agataggwa nako okulekaana, kasita benzaala mpeeredde ye ate mubanja ki. Kapalaga toyiga omwenge, ze naguyiga lwa kinyumu ne gunfuukira etteeka, bwe mba sigunywedde ndwala n'obulamu ne bwezinga. David Museveni fidde n'omubisi ogusuzeewo tebagunywa, yenesa akombakombako nabunyaabuukabuuka, kawooya ne kabuyabu baabuwa eddiini yabibajjamu. Essanyu lyatuggwako abange buli omu ali ku maggwa, amabaala ne begajjuza abambi tunoonya kuweweerako. Essanyu lyasigala eri ennaku n'ogyerabira, olunywamu n'okyukako amazina osumulula, dansi zibeera eri buli omu akyeza bibye. Kano ga ndombolo geegaffe abateeweta, ndombolo ya solo geegaffe abakuzeemu, abavubuka bazina bendova bubina ne bakikinaza. Banka zitututteko ebyaffe buli omu alojja buwe, ebyapa abakubize ebyabwe ettaka ne balitwala, abaami bali ku maggwa maka eka batwala tulo, gye bava b'enywera owange ennaku n'agyerabira. Tetukyali ku byakwerumya mutawo bulamu ne butambula, omwenge kyengumanyiko buli omu gumuyisa buwe, ebeera yasirika nolowooza nti yalwadde, nebeera yabogola n'amaaso ne gatunguka, nebeera yajegera munyamulengo ojegera nnyo, kozikola
kola noziwezaako wange ogenda neweesanyusa ennaku eyitiridde lwaza n'atakunywa zimukwako okujjako ekinyiza abagunya ne muguyitiriza okugubasiira ennyo obutayoza n'ofuuka ekyenyinyalwa muzungira mu nguudo n'obulamu n'obuwayo nywamu akakukyamula n'abeeka ne batenyiwa kasita obafunira ebyetaago ezifisse ng'onywako kadongo kamu ng'akyuse olira bwe yeggunda n'ekkololo gye batunyoma nga twamukuba ne tumwejjuza kikofiira osaana okwebaza ositudde kadongo kamu kyokka ndejjezanya bange simanyi kusiibyeko kawoyo omundabira nnyo endala gemanya akuwoomerwa faluuko ogamba otya empongo gwenkuza okuwuta teewone nakitabo bannyinaza omubisi bagwenenya musaazi ne bw'omusiika ku mumwa byalema n'abivaako kyokka ndejjezanya bange ab'emasajja mundabira nnyo ab'ewaffe mubagambe Kasule ebyantadda muliwa abagunywako muliwa abatemotya muliwa ba stress free